Abafamily ya DR.Ismail Kasule Kazinga Kiwatule bali mu kulaajana oluvannyuma lw'amagye okukwata Dokita ono era nga atwaliddwa mu kifo ekitamanyiddwa mu kiseera kino. Abafamily balumiriza nti wandibaamu enkaayana mu booluganda bennyini. Teri musango because yangamba tofaayo bino bintu nina abalabe. Angambe nina abalabe bangi, abalabe be babikola bino. Abalabe. N'abalabe bava ku family ye. Abalabe bava ku family ye. Ebimuteekako embeera eyo ttaka ng'abooluganda nabo mwebali Badiru nabo mwebali abo Nkoola Bajjuma Muto n'olw'okuba nti embeera yonna ey'ekisiru ng'eyo okumanya nti era obubonero bwa kiyama butuuse n'oyagala okufulaminga muganda wo. Ku makya ga leero ebitongole ebikuumaddembe nga bikulembeddwamu amagye bikedde kwata DR.Ismail Kasule ow'e Kazinga wali e Kiwatule. Abafamily ya Dokita ono omubadde omukyala n'abaana bategeezezza nti abakutte Dokita baatandise okukola ekikwekweto kino olunaku olw'eggulo kyokka nga n'ekigendererwa tebakimanyi. Toyinza era butayagala omuntu ebyenfuna omuwoluganda n'ofulaminga mugandawo ebyo ebyekisiru olw'ebyenfuna. Abasirikale bayingidde mu nju ne baaza buli kantu kyokka nga tebalina kye bazuddeyo kyokka nga abatuuze ssaako n'abafamily bategeezezza waliwo amasasi ge bajje ebweru mu mita box olwo ne bagenda nago. Awo kino ekikoko kino n'akaana akabakulyawo mu lujja lwaffe awo n'aga amasasi bamala sulawo bandigudde bugwi ne bamanya nti awo ne bazuula ki naye mumala fuluma ate obweddawo naffe tetwebase nga batugalidde awo. Ssentebe w'ekyalo Kazinga Kiwatule Joseph Kambugu yeewuunya engeri abasirikale bano gye bakuttemu Dokita era nga bagamba nti guno si gwe mulundi ogusoose nga bamukwata. Naffe twewuunyiza okulaba ng'ate bakomyewo okumukwata okumutwala ensonga zetamanyi kubanga bo bwe bazze ate ekibi kye bakoze nti bazzeka essaawa nga 11 ne basulawo nga bakuuma. Kaakati tusuubira nti mu bbanga eryo lye bwabaddewo wayinza okubaawo ekintu kye bakoze kubanga nze kyegini kyempakanya omuntu asobola okutereka amasasi 6 mu mita box wali nga tetulina kufa. Munda yonna bakebeddeyo tebasanzeyo nnyo by'amaanyi biwayawaya bwebityo ebiriyo naye kale okusinga kye beesibyeko kyekyo. Waliwo n'abatuuze abalala abongedde okwogera ku kukwatibwa kwa Dokita. Amasasi naye nga gabadde mu mita box y'amasannyalaze wabweru naye nga tukiwa bo be bakitaddemu era we are conscious nti be bagataddemu kuba baasuze wano ekiro kiramba nga batuganye n'oyingira ekikomera kino ekiro kyonna era twasuze tutunula nga tubawulira emmotoka ziyingira zifuluma ekiro kyonna. Era mumala gafuna leero kati nga mwasuzeewo mu abanoonyerezi b'eddembe muba muyina okuba nga mwabisudde jjo kubanga mwasuzeewo mumala sulawo ate obwedda tuwulire okutandika essaawa 6 emmotoka neefuluma nedda kuba naffe obwedda twebase nga tetugamba yibanne what's wrong with. Omwogezi w'amagye Felix Kulaije ayina by'annyonnyodde. Otegedde bw'apande? Sinagafunaaga amawulire. Okay. Nemulaba nti mita box erimu amasasi n'ebisosonkwa bannaye banyuma mu butuufu kaabira amaziga abantu aba